fama na basa fama evening drive kyekutuusizako akava mu ddwaniro emiranga emizinga okussaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta buli wozza amaaso gw'omusaayi gukulukuta era nga bw'oguwulira naye nga ekikulu kya byonna kino okuba nga otegeera gwonna nga awuliriza y'ensonga y'okuba nga ebintu byonna bitandise okuba nga bigwa butaka ku saidi ey'abannaffe aba Hamas gattako n'aba Palestina abo gattako n'abannaffe aba Isiraeli. Wetwogera ku budde buno Palestina abasukka mu mutwalo abamu bafunye obuvune abalala bafudde. Ekisinga okwewuunyisa ensi Isiraeli erinyanga ensi etagambibwako. Jokera nti ambassador wa Israeli ku UN bwabwefuse ne Secretary General gwe bayita Antonio Guterres bawanyisiganyiza ebigambo ebikambwe nnyo era Antonio Guterres yenga agamba nti ekyogenda maaso okubanga balemesa ebuyambe eri abantu ba bulijjo abaana n'abakyala basalumanya ne banalumanya mu lutalo olwo kiba kimenya mateeka ga UN kubanga etteeka lya UN ligamba nti kasabirawo embeera y'olutalo lwonna obuyambi bulina okubanga buweebwa eri abantu abo ababwetaaga. Isiraeli kyesinza okukola kwegenda maaso n'okuba kaseezuula eddwaliro eririmu abantu bagenda maaso n'okubamu ebikompola era nga amalwaliro agabadde gasinga okuba ag'enkizo kumbe gonna bagakubye ebikompola. Ebitundu 80 ku 100 kyetwandiise obuyambe obw'obujjanjabe bukyalemeseddwa era nga abantu abali mu intensive care batandise okuneguka nga bebafa olw'ensonga amasannyalaze gavuddeko mu bitundu ebisinga n'amafuta agalina okuyama wizi generator Israeli eremesezza amafuta ago okutuuka. Ate n'emmotoka eza Red Cross ezibadde zigenda maaso okuba nga ziwa obuyambi ezimu zikubiddwa n'abantu ba bulijjo abadde badduka okuwona olubabu okuva mu bitundutundu ebirimu olutalo lw'amaanyi okweyuna ebitundu ebyagambibwa Israeli okubanga abantu bagenda nabyo nazo zakubiddwa n'abantu abo abadde mu bimotoka nga badduka ekibabu abantu basinga bakubiddwa ne bafa. Era mu nnaku 2 zokka abantu basukka mu 100 bakafa saidi zawali mu Palestina mu saidi eya Gaza. Ebintu n'ebyo bikyali bwe bityo. Ye Benjamin Netanyahu oyo nno munnange Seruganda agambye okufana obutanyagwa alina okubanga lwana bwezingirire okulaba ng'ekintu kino akituulako. Ebikompola ebyenjawulo byakubiddwa mu Syria era nga abasajja Abaisiraeli bagamba nti Syria ebadde eteekateeka kola bulumbaganyi ku Isiraeli wabula ate abasajja aba Hezbollah nabo bagambye okufana obutanyagwa bagenda kuba bayingirawo okulaba nga bataasa baganda baabwe aba Hamas abagenda maaso n'okuba nga balwanagana n'Abaisiraeli. Kasita aba Hezbollah banayingira mu nsonga zino ono gujja kujabagira kitegeeza mu Lebanon eri naye kiyinza okuba nga kitokota Isiraeli eyinza okuba ezibomu enkambwe nnyo. Jjukira nti Hezbollah emanyikiddwa nnyo nga munywanyi wa Hamas era nga bwe banaba balumbye abasajja ba Hezbollah be bamu ku basajja abataseka era balwanyi entalo ne Isiraeli wadde Isiraeli genze ng'ebawangula naye be basajja abalumira mwoyo abava eka nga basiibudde wabula bagamba nti ba commanders aba Hezbollah balekeddwako nga